example sisa mu maso mukulu mwanye ekitiibwa ja for example ya mukulu nga Moses Ali. Yo Moses Ali. Yes. Mukulu Honorable Moses Ali kuva lwe nkuzinzize empulya Moses Ali. Ne ku mulembe gwa mini yaliko. Can you understand? Kakati saawa zino ye Prime Minister. Ye Prime Minister. Ye Member of Parliament. Tadikira ku general. He's a general. Afunye omusala as a general. He's a Prime Minister. Prime Minister. Ne wawe java eri Honorable ayo. Aina ne kakati we weunye. Generations mekeza atudemu. Nyingi. Nti ewawe java eyo aluwa java. Teriyo basajja bazira balala. Kati officers and badde mu different. Omu yandi badde Prime Minister mulana. Kitalo nnyo nnyini ddala amawulire si malungi olunaku olwaleero gakakasiddwa Honorable Betty Nambooze Bakireke omubaka wa municipality ya Mukono omwana ow'obuwala amanyiddwa nga Namirembe Angela avudde mu bulamu olunaku olwaleero newankubadde ng'ekibiina kya National Platform Robert Ssentamu Akalulu ate ebintu birabika nga bambi mu kibiina kino tebisobodde kutambula bulungi anti omu ku baana abatandika omugendo gwa People Power oba abamu ku baatandikira mu mugendo gwa People Power Movement nga tegunnaba kwebbulula kufuuka National Unity Platform Namirembe Angela avudde mu bulamu bw'ensi mu Kampala olunaku olwaleero era ono abadde mu mulimu munene nnyo ogutunuuliddwa mu byobufuzi by'eggwanga Uganda and of course ne mu mateeka g'eggwanga Uganda ngenda kuba nkuwa ebimu ku ebyo Uganda byegenda okukumisinga ku mwana oyo w'obuwala Angela olunaku era olwaleero akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama Walera avuddeyo nanga ate azze emitima gy'Abannayuganda mu nteeko ono nno alangiridde ennaku z'omwezi entongole ezigenda okuba nga zikubwako akalulu k'obwa president n'akalulu akaba MP ennaku z'omwezi zalangiridde zikoleddwamuko ku nkyukakyuka okusinziira ku nnaku z'omwezi ezasooka okulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda and of course omulamuzi Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda avuddeyo n'abanga aluŋŋamya ku butya abagenda okunominatinga ku bwa palamenti oba ku siiti ya MP bwe bagenda okuba nti batambula okutandika n'olunaku olwokusatu n'olunaku olwokuna bingi ebikyusekyuse era akakiiko k'ebyokulonda byekesigamyeko okubaako ennongoosereza oba okubaako enkyukakyuka ze kakola ngenda kuba nga still nkulambululira oyongere n'okuba nga ate otegeera ebintu nga bwe bitambula mu bulambulukufu bwabyo bwe nvaako awo mu palamenti y'eggwanga Uganda ebintu birabika nga si birungi eri eggwanga Uganda anti Uganda egenda kubeera nga yeewola obukadde n'obukadde bwa ssente zino nno nga ziri mu trillioni ezisukka mu 8 era nga amabanja gano Uganda gegenda okubeera nga esaba okwapprovingibwa geewolwe gagenda kwongera ku mabanja Uganda geesangiddwa ebanjibwa Bannayuganda abategedde ku nsonga eno buli omu agenda maaso n'okubagana empawa nti naye ddala ekituufu ssente ezeewolwa zo biki ebirabwako bye zikola anive ngenda kubuulira banka ki ezitunuuliddwa okubeera nga zirina okuwola Uganda ssente era ssente ezaagala okwewolwa ezisukka mu trillioni 8 zo zigenda kukola ki byonna ngenda kubeera nga ate mbikutemeratemera amabanja nga Uganda ge tulimu ge mangi and of course ne betutannaba kubanga tumaliriza nabyo si bye bitono so naku olwaleero palamenti egenda maaso n'okuba nti oba oli awo esabibwa olukusa ekkirize Uganda government bagiwole ssente ate esobole okutuukiriza esobole okutuukiriza budget oba embalirira ey'omwaka 2025-2026 bwe tunaavaako awo munnakibiina kya UPC Jim Akena ya breakinze down ono nno yatulise n'akaabira mu palamenti ku myaka egyo ono ng'alumiriza mwami Yoweri Kaguta Museveni okwekobana n'akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission Uganda ne bamulemesa okuba nga nominatingibwa era bw'atyo n'atasobola kubanga addamu okwesimbawo okuvuganya ku ntebe nene ey'eggwanga Uganda according to Jim Akena nga bwe ngenda okuba nga mbikuwa okulumiriza kwalumirizaamu mwami Museveni atuuse n'okuyungula eziga bw'ajjukidde emirundi gyonna mwami Museveni jazze abasibako okububba obululu
awo nno bwe tunaaba tuvuddewo ngenda kubeera ng'ate nkutwala butereevu nnyo mu bitundu ebya Adjumani. Mu Adjumani eno of recently twavaayo ne tukulaga ebbaluwa gye twakulaga yali ewandiikiddwa kaawo w'ekitundu ekyo ng'esaba amasomero okugenda okutwala abaana mu kisaawe wagenda okubeera oba ewaali balina okubeera President Yoweri Kaguta Museveni mu lukuŋŋaana lwe olw'ebyobufuzi era ng'olukuŋŋaana olwo lwaliwo ku lunaku lw'Emmande. Bwe tunaavaawo olwaleero enteekateeka za National Unity Platform nga zikulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ez'okunoonya akalulu mu Bunyoro mu bitundu eby'Ekakumiro zirabika tezitambudde nga bwe baazibala olw'ensonga bafunye okusoomoozebwa. Poliisi bwe yakutte ennyonyi y'ekika kya Namunkanga n'egiteeka mu kisaawe ewabadde bagenda okukuba olukuŋŋaana lwa National Unity Platform ng'ayogerako n'abantu be babadde asuubira okusaba akalulu, and of course deployment ya poliisi edeployingiddwa mu kisaawe ekyabadde kiteekateekeddwa okuba nga kikuŋŋaaniramu abantu, ate obaoliawo Robert Kyagulanyi Ssentamu waba asinziira okusaba akalulu abantu b'e Kakumiro mu Bunyoro. Embeera nga bw'etambudde ngenda kubeera nga nayo ngikuwa mbujjuvu osobole okubeera ng'omanya ensonga obaoliawo ezeesigamiziddwako poliisi okukola kyekoze okukwata ennyonyi ya Uganda Police kika kya Namunkanga n'egikuba butereevu era bukolokolo mu kisaawe omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde ateekeddwa okukuba olukuŋŋaana lwe. Awo bwe tunaaba tuvuddewo ngenda kubeera ng'ate nkuwa amawulire mangi nnyo agagenda maaso n'okuba nga agafa mu ggwanga Uganda era nga bwe gakoze olunaku olw'olwaleero ate obaoliawo tutambule nkwanirizaako butereevu yonna gyesinzidde ku Mukutu Viki exclusive okubeera ng'otugoberera n'okutulaba nenkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo gwe mukwano gwange agamba nti buli lunaku mbeerako nga neekuumidde ku Mukutu okusobola okuba nga nfuna updates. Mbeerawo nnyo nze Viki nenkusaba vidiyo giweka like kijambeko okuba nga edduka ku speed etenkanika. Vidiyo eyo bw'erabwa abantu abo ababaako obaoliawo kye bajjamu n'okwongera okumanyisibwa ku bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Mugenda kunzikiriza ntandike n'amawulire agatali malungi, amawulire ag'ennaku eri ekibiina ki National Unity Platform enkya y'olunaku olwaleero bakedde kuba nga bafunamu ekyekango bwe bafunye amawulire g'okufa kwa mwana muwala Namirembe Angela. Namirembe Angela ono afudde kabenje ka boda boda mu bitundu eby'Erubaga era nga ono waafiiridde abadde asoma mwaka gwe ogwokusatu ku UCU oba Uganda Christian University wano mu kibuga Kampala era nga abadde asoma mwaka gwe ogwokusatu ng'ono abadde ali kunoonya Bachelor of Laws. Namirembe Angela atamutegeera bulungi ono nno yaliko omukulembeze w'abavubuka mu mugendo gwa People Power Movement gwali tegunnebbulula kufuuka National Unity Platform. Omwana oyo abadde asoma amateeka era nga omubaka w'emukono Honorable Betty Namboze Bakireke abadde antiwe y'omu ku bammenta be abagenze maaso n'okuba nga bamufuula kyonna kyabadde alimbye obufuzi bw'eggwanga Uganda byabadde yakatandika okuteekamu ekigere oba byabadde yakatandika okusenvuliramu nga bw'omulaba awo nga enteekateeka za NUP oba activities za National Unity Platform abadde ng'azibeera nnyo wakati asobodde okuba nti ate bambi Mukama amumazisa emirimu gye egyamutumwa ku nsi bw'abadde ali ku Ring Road mu Lubaga division awo ku Lubiri. Kitalo nnyo kya nnaku nti NUP efiiriddwa omwana abadde asobola okuyimirira ku nsonga gy'akkiririzaamu era ensonga gy'alowooza nti oba oliawo yasimba egasa ne bannansi abalala n'agiyimirirako era n'agibeerako okutuuka ng'egguse. Ono abadde activist mulamba mu ggwanga muno Uganda era nga bwe nkugambye nti ono abadde asoma nnyo amateeka nga mwaka kumpi gwa kusatu gwalimu. Essomero gy'abadde asomera oba university gy'abadde abangulirwa litutte okusaasira n'okunyolwa eri famire ya mwana muwala Namirembe ate Angela. Kibi nnyo tusaasira omubaka Honorable Betty Namboze Bakireke agenze maaso n'okuba nti breaking story eyo ng'ategeeza eggwanga ku bikyate ebibadde bigudde mu kibiina ekya NUP n'eggwanga Uganda
okutwaliza awamu. Abadde muwala muto era nga ali determined kyonna kyayimirirako kyakkiririzaamu afuba okulaba nti akiggusa. Bw'atyo bw'asobodde okuba ng'aleka struggle oba bw'alese omugendo guno nga tegunnaba kubanga gugguka nga tegunnaba kutuusa biruubirirwa byagwo. Tasobodde kulaba ku nkyukakyuka Uganda gy'ezzeeyaayaanira naye yennyini eyamuleetera okuba nga yeegatta ku People Power Movement and oluvannyuma ne yeegatta ne ku National Unity Platform. Kibi nnyo era mawulire ga nnaku okuviira ddala ku sayidi eyo. Awo wemma nkugjeewo ngenda kutwala bukolokolo eri omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga. Omulamuzi Byabakama olunaku olwa avuddeyo n'abaako baka bw'ategeeza eggwanga n'akakasa abandi nti okutandiza omwezi 15 lwesinga eggwanga ku biki oba oli awo by'obadde weetaaga okumanya akalulu kagenda okubibwa owulire n'enkyukakyuka z'akoze ate then nzije nkugaziiriza emboozi tugende mu maaso. Mukaaga ate jjukira nti twali tugambye nti campaign zijja kugenda kukomekerezebwa ennaku 13 naye etteeka ligamba nti campaign zirina okukoma nga wabulayo ssaawa 48 okulonda kubeerewo. Kati bw'obala essaawa 48 kuva ennaku 15 kitegeeza nti campaign zirina okukomekerezebwa ennaku 13 January si 12. Lwekyo ba agents ba presidential candidates mugende mulongoosemuko mufunyeyo olunaku lumu olulala lw'okola campaign. Kitegeeza nti kati campaigns zigenda kukomekerezebwa ng'ennaku 13 si 12. Ate tekikwata ku ba presidential candidates bokka wabula bonna ba members of parliamentary candidates na abasimbyeyo ku bifo bya government z'ebitundu mwenna mufunyeko olunaku lumu kweyongera okukola campaign zammwe zigenda kukomekerezebwa ennaku 13 lw'okuba nti tulina okugondera etteeka erigamba nti campaigns zirina okukoma oba kukomekerezebwa nga wabulayo essaawa 48 ng'okulonda tekunabeerawo. Okay. Okusinziira ku mulamuzi Simon Byabakama ono ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda mu kalulu k'endamu ate era ye yali ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda mu kalulu ke twavaamu aka 2021 era oyo ye yalangirira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'eyakwata ekisooka ku ntebe ennene ey'eggwanga era bw'atyo n'alangirira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'eyakwata ekifo ekyokubiri mu ntebe ennene ey'eggwanga. So ye mulamuzi y'omu era yakyakulira akakiiko keekamu ak'ebyokulonda. Avuddeyo n'ategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 15 eggwanga Uganda lisuubira okugenda okukuba akalulu ka bonna era nga kino kimaze okukakasibwa akakiiko ke era nga ye aweebwa obuyinza eri ssemateeka okuba nti abuulira eggwanga akalulu ddibe kagenda okuba nga kakubibwa omulimu gwe agukoze era akutegeereza nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January 2026 bwe tugenda okuba nga tukuba akalulu k'aba member of parliament n'akaba president. Currently ensonga nga bwe zibadde ziyimiridde mu Electoral Commission baali bavaayo ne bategeeza nti okulonda kujja kubaayo ng'ennaku z'omwezi 14 era nga campaigns zaali zirina okukoma ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa January omwaka gwa 2026. Kakati mu nkyukakyuka Simon Mugenyi Byabakama z'akoze okulonda kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 okuva ku 14. Campaigns ezibadde zirina okuba nga zikoma 12 zaadijustingiddwa ne bazongeramu kakati zijja kuba nga ziyimirizibwa ng'ennaku z'omwezi 13. Okusinziira ku ssemateeka alagira okuyimiriza okuyega oba okusaba abantu campaigns okuyimirira ng'ebula essaawa 4
mu 8 okusobola okubanga tutuuka ku lunaku olw'okuba akalulu. Kakati nga essaawa 48 amateeka ze gawa akakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza rallies oba okuyimiriza campaigns. Rallies ezaali zirina okuba nga ziyimirira nga 12 wali wategeeza nti ennaku z'omwezi 14 essaawa 48 lwe zijja okuba nga ziweddeko, kitegeeza nti abantu balina okuba akalulu kaabwe ennaku z'omwezi 14. So already enkyukakyuka kati zikoleddwa, badijustinze period ey'okuba nti estopingibwa campaigns, then ne badijustinga ne period okugatta essaawa 48 ne tulyoka tugenda mu nnaku z'omwezi 15. Era akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nti olunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 22 olwo si lwe lunaku olw'enkya n'ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gwe tulimu ogw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi 23 kaweefubewo okuwandiisa abo abegwanyiza ebifo by'obubaka bwa paalamenti lwagenda okuba nga akomekkerezebwa. Atandika nkya nga 22 olwokusatu, then n'akomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 23 olunaku lujja kubeera lwakuna omwezi guno gwe tulimu ogw'ekkumi. That is kwosa nkya enteekateeka z'abo abegwanyiza oba MP lwe bagenda okubeera nga bazifundikira. Era ono asobodde okugaidinga abegwanyiza okusobola okuba nti bagenda mu kwewandiisa kwa ba MPs obutagenda na cash. Millions 3 y'emu ku requirement ekitongole ky'ebyakulonda gye kyetaaga okusobola okuba nga oli qualified okunominatingibwa. Naye millions ezo 3 Simon Jenyi Byabakama akutegeezezza gombaka wa parliament ayagala okwegwanyiza okubaako wookiikirira constituency oba district tokkirizibwa kutambula na cash owe millions 3 Bukolo Colombo omutwala ku Electoral Commission offices zonna gye mugenda okubanga mwe registeringira oba munominatingibwa. Now baba recordingidde URA Uganda Revenue Authority okubanga mugenda ne mu depositinga sente ezo eri URA nga mukozesa banka zaabwe okukola ki okukozesa nti aina kugenda bugenzi na receipt ya banka eraga payments ze eze millions 3 zakoze eri ekitongole kya URA ekiwoza ky'omusolo. So towetantala gwa omubaka oba gwasuubira okuba omubaka ng'ogenda nominatingibwa n'ogenda ne cash owe millions 3 eri akakiiko k'ebyokulonda bongera okutegeeza nti bo tebakwata cash. So n'olwekyo enkyukakyuka ezo ze zisobodde okukolebwa naye emirundi mingi tulabyeko akakiiko k'ebyokulonda nga kakyusakyusa ebintu kakyusakyusa ababaka ba paalamenti bwe balina okuba nga banominatingibwa omulundi ogwokubiri. Ne kawa ensonga nti waliyo olukuŋŋaana lwa Namu Summit yaliyo yaliyo Munyonyo. Yes. Akakiiko k'ebyokulonda kawa ensonga nti abamu ku ba member of parliament n'abamu ku ba cabinet members bajja kuba mu lukuŋŋaana olwo olwa Namu Summit, so bayinza obutasobola kubagabanya obudde okugenda mu lukuŋŋaana at the same time bajje ne mu nominations nga bwe banajja mu nominations ate bajja kumisinga ki Namu Summit. So n'asalawo n'adjustinga period y'abano negendera ddala mu nnaku z'omwezi eza 22 na 23 of which tomorrow and Thursday. Era akakiiko k'ebyokulonda kaali kakolamu ka adjustment ne kakyusa abaali begwanyiza obubaka abaali begwanyiza obwa president w'eggwanga Uganda ddi bananominatingibwa kakyusa emirundi 3 era egyo emirundi 3 finally kamala ne katuuka ku lunaku olwa 29 omwezi oguwedde alwe kanominatinga abantu 8 ne basunsulira ne bakakasibwa nti bebokka okuva mu bibiina ebyebufuzi ebyenjawulo abagenda okuba nti bavuganya ku ntebe ey'obwa president w'eggwanga Uganda. So akakiiko k'ebyokulonda ensonga nayo kagituddeko era kagimulungudde bulungi. Osobola okumpa endowoozayo mu comment section ku kiki ky'olowooza ekiviirako akakiiko k'ebyokulonda okubanga buli budde bateekawo okukennongoosereza mu nnaku z'omwezi ez'okulonda n'ennaku z'omwezi ez'okunominatinga ku bifo ebyenjawulo.
okunominatinga ababaka ba palamenti tekugenda kubeera ku kitebe ekikulu ekyakakiiko k'ebyokulonda wokka, kagenda kuno okunominatinga kugenda kubeera ku offices z'ekitebe kya buli kitebe kya EC oba kitebe kya Electoral Commission oba office ya Electoral Commission weeri mu region yonna gy'omubaka jjajja okugenda okukola ki okwewandiisiriza. Therefore tekyetaagisa mubaka kuva mu Arua oba oyo eyeegwanyiza okubeera member of parliament ow'e Bukedya ate okujja e Kampala ku kitebe ekikulu okwewandiisa. Mu Bukedya waliyo offices za Electoral Commission Uganda, Mawokota waliyo ne regions endala zonna, buli omu amanyi gy'asobola okudduka ku office y'ekibi y'akakiiko k'ebyokulonda n'aba nga yeewandiisa. Kale awo nga tuvuddewo ndowooza nawo mutegeddewo bulungi. Tugenda kubeera nga twolekera palamenti. Palamenti eno waliyo ebintu bingi ebiyitayo buli lunaku olukya, naye ekintu ekisinza okubeera nga kinegula emitima gy'abannansi y'ensonga y'amabanja. Ffenna tukimanyi nti Uganda always ezenga etambulira mu mabanja, era ffenna tukkiriza nti Uganda amabanja ge bagibanja tekisobola kututwalira myaka 10 gyokka nga tusazeewo okusasula amabanja ago ne tugamalako, wabula emyaka egisukka mu 10 gye gyetaagibwa okusobola okusasula amabanja gonna Uganda gezzeerya ne tubeera nga tuli free, tetulina mabanja. Abantu nga bagenda maaso n'okuba nga babuuza ssente ezeewolwa lunaku olukya, ssente eziyisibwa zibeeko bye zikola, zirondoolwa era zikola emirimu emituufu egyo egiteekeddwa okukola okukolebwamu ssente ezo. Bwe kiba nga ssente ezeewolwa zireetebwa mu ggwanga Uganda ne ziteekebwa buteekebwa mu nkola ey'ebyo bye zaalina okukola oba bye zaalina okuba nga bizeewolerwa, ate ssente zibeera zimiisinga ne projects zino ekizireetera okuba nga zikoma mu kkubo wakati ne zitaggwa. Abavaluwinga be bakola audits enfu ne batavaluwinga bulungi ssente mmeka ezeetaagisa okumaliriza projects za gavumenti, project ne zifiira wakati ate nga n'amabanja tebannaba kutandika kugasasula, oba ssente bwe zituuka waliwo ate abalala abazidaivatinga ne bazizza mu bintu ebirala. Lwaki nkutandikidde bwe ntyo? Mu palamenti wayisiddwa trillions obutabalika, naye nno obutabalika obumanyi, trillions oba obuwumbi 8, trillions 8 obuwumbi 8 ze ssente ezisabiddwa oba ezasabiddwa mu palamenti olunaku olw'eggulo nga basaba Uganda ekkirize efune looni zino okuva mu banka ez'enjawulo. Ssente zino ziyambeko mu projects za gavumenti zino wammanga, projekiti z'okuba nti bakola enguudo ezitannaba kuggwa n'ezeetaaga okukola, era palamenti ne bagisaba ekkirize Uganda yeewole ssente ezigenda ogiyambako okugula waya ez'amasannyalaze, amasannyalaze gasobole okutambula gatuuke gye galina okuba nga gagenda. Akawumbi kalamba n'obukadde 3 n'obukadde 341 in
of World Bank. Bisa Important questions for this country, Right Honourable Speaker. So are we moving procedure, right Honourable Speaker? Well, we can as well leave the questions. We handle other issues that don't require questions. Okay? Yeah.